Abasajja tugoba nnyo ssente n'obugagga ne twerabira abaana n'abakyala. Kati otuuka n'okuba akajji n'oyitamu mu bulamu and you have everything figured out. Naye nga mukyala wo n'abaana balali tokyabaliwa. Nga baakuvaako dda. Naye nga wakolereranga bo. Webale nnyo. Kati abasajja ffenna ekintu kye tusinga okwerabira nti abasajja bwe tukaddiwa batuleetera lobbeedi. Lobbeedi ogimanyi? Olabe emotoka bwe bayafe sorry bw'oba oleeta tractor ng'egenda kukola awantu balina kwetuula bagiyita lobbeedi. Naye tractor eno abasajja tulinga tractor nti ng'oli mulimu siri bulungi naye ngenda mpona abasajja tulinga tractor nti ogenda ku makya essaawa zino n'ogenda n'ogola ettaka ku kasuku ekkungu eyo munda terina kkubo tractor nejja ne bagamba ekkubo muliyise wano bwe muti n'erima nejjamu enkonge neekola byonna. Bwe bamala okukola oluguudo olwo ne lutereera bulungi nga bayiseewo emyaka oba emyezi boddamu n'oleeta Majegero eyite kukubulwa engineer bagamba ki nti nedda ssebo kulwaki twamala dda ejja kwonoona ekkubo. Kati abasajja we wali akazito nti tukola nnyo obulamu bwaffe bwonna, ssente zonna ze tukolera abaana baffe n'abakyala ne tuzimba amaka ge tuzimbye, naye we tukaddiwa amaka tegaba gaffe gaba ga mukyala n'abaana. Era omukyala kitamwe temukkiriza kubeera wantu awe otuuka n'okaddiwa ng'okaddibidde ebintu ebyo kyayi n'amawulire. Ate abakyala baffe bakaddiwa babeera bize nnyo okusinga ffe. Batulekawo nnyo awaka kaseera ali mu church service balina meeting ku Bomolola, balina meeting y'abakyala ku kyalo, abeera bize abataliiwo. You end up lonely. Now when you're in that kind of state ani gwonyumya naye weka okitegedde obeera awo akachayiko bolaba nti webali n'obeera waawo. Era omuntu abasajja bwe tukaddwa bweweza emyaka 55 obeera susceptible to lies. Fe abakitegeera nti omusajja yenna bw'aweza emyaka 60 mukyala we kyasinga okukola ekyamangu afuna omu ku bazzukulu be n'amukuwagikako nti bw'oba ogaba ebintu togaba far away from the home. Omusajja ow'emyaka 60 abira nagamba nkasuku yatanenyenyala ajje tunyumye, because at that age oyagala ku downloading knowledge and information into another being but no one is there. Abaana bo baakula dda bagenda, abazzukulu batono abagenda okujja. Kati oyo abeerawo ennyo ng'ogenda okutandika okudownloadinga information muge kino kibeera bwe kiti mperekeraako wano kasuku tugende eno kasuku tukole kiri akwanjula mu fiber ye gy'alina agamba kasuku kajja akimaliriza ekyo kakamuweereze. That means otuuka n'ova kubeera nti just oli muzzukulu we n'ofuuka partner we. Kati n'atuuka n'ogamba muzeeyi mbadde nafunye omwali wafunye omwajja tumulabire naye kasuku nenge gyagenda okuwasa katumuwa ennyumba eyo. Ebintu ebirala abikuwa mangu because to him you're the best support structure gy'alina at the time.